weewaawo kulamusizza munnange gyebale gyonna gy'okozeeko still ku nsonga z'abantu abamenyeddwa amayumba enansana mu Lubigi. Okusooka byonna Nira yeegamba nti kino kifo kyayo. Bwe natuuse mu Lubigi nalabye bandaze ne ku Buyinja. Bwe natuuse mu Lubigi bandaze ne ku Buyinja obwa Nema. Sorry mbadde njogedde ekigambo Nira. Nema ya demarcatinga weeyita. Naye abatuuze bagamba nti bajja before ne babalaga we bayita, kati we bamenya ate si we babalaga. Amazima bw'otuuka enansana abantu bali mu maziga amazibwa ennyo. Kituufu ebya Nema tewali kuteesa, naye nze bulijjo erambuuza kintu kino. Nema yategedde ddi nti abantu abo we bazimba waayo? Bulijjo erinda ki ne bazimba mwaka gumu 2-3 paka myaka 2-3 nga mwe mulinda ki okujja okubagobawo? Still temusobola kugazeetinga kifo kyammwe ne kibanga kyammwe nga nakiyingiddemu olunaku lumu ne bw'aba asalimbiddemu kuba musango. Ebyo byonna njagala tubitunumuliremu. Second, tetulinaawo nkola egamba nti abantu bano bazimba tulaba ne tutabanyega. Tetuyinaawo nkola waakiri ebawaayo buli omwaka kadde oba emitwalo 5 agenda abeeko wapangisa nga abeeko wapangisa, kubanga ekirungi buli muntu mumusanga mu nnyumba ye, tewaliwo abadde ajja kubafera. Ebyo byonna tulina obitunulira. Gavumenti ekigambo ebigwa tebiraze kirikola ddi? Kubanga kino kyagudde tebiraze eri abantu bano. Abantu bano natunuulidde omwami omu yabadde n'obwana buto, obumu bugenze kusomera obumu weebuli, kati nga alowooza butwale ku ssomero bugende busome bukomewo bubeerewa. Yes, school fees agenda mujjawa, ye bugenda kukomawo bugenda kulyaki? Yembeera eri enansana. Naye embeera eno yonna gavumenti ne Nira bateekwa okugitunulamu balabe engeri gye bayamba abantu bano. However, kino ekiguddewo bannayuganda bwe kisobola okuddamu ne kiba ku balala. Kyekyali ku Railway kuva wonna Nalukolongonde paka eri Kireka abantu babagobako, kati giweze emyaka giringa 3-4 bukya babagobawo, naye bagenze bakomawo. Kati ate ekibi nti oli bw'akomawo ate gwe bw'ojja n'akuguza, ate tekugamba nti oguze mu Railway oba oguze mu National Housing oba oguze mu Nema. Sometimes tubiraba ne kubasengulwa ku nguudo, bamusengula najja n'akola ki? N'atunda nga bamusasudde, kati gwe gwaguzizza oba tokyasasulwa. Ebyo byonna weebiri. Naye ekibireeta ekintu ekyo kyeki nti bannayuganda setup ya economy yaffe yali eri centered mu kibuga, ng'omuntu okufuna ku sente oba okukola naye n'agagabana n'abeera bulungi n'anyumba obulamu alina kubeera mu kibuga. Ye setup ya economy yaffe bwebadde nti mu kyalo olina kubeerayo ng'olima, so bw'oba tosobola kulima tosobola kubeera mu kyalo. Naye kati ensi yakyuka, ekiri mu kibuga kisobola okubeera mu kyalo. Kakati embeera eyo yebadde esomba ennyo abantu, era nga ffe abatunda ettaka buli lwakubuuza oli akugamba mulina okumpi ne Kampala, njagala enansana awo, ate babadde baayiga enansana, kati nansana wuuyo. Njagala nga weensula nkozesa transport 2,000 amagenda n'amadda, kati laba ebivuddemu. Bw'otuuka wali enansana, chorus ali wali ne bwe bamenye bali wano,
twagala kibuga twagala kumpi ne Kampala bulijjo kye bagamba buli lwolowoleza okumpi ne Kampala era endowooza obeera olowoleza kumpi kati abantu bano baagula obubanja sina byapa naye nga be baagulako oba oli awo baali bamanya kino LC mu bitundu abamu babadde balajana aba LC tebavuddeyo tuyamba LC nabo bafuuka babulooka be babulookinga obwo obubanja kati LC ye bulooka ayagala ddiiwe ekutuke ate omusuubira okuyamba tasobola kakati nekibanga wakola sente zo ozikuŋŋaanyiza mu bulumi obuyitirivu ku hardship eno gye tuli mu hard economy eno ya Uganda owezezza obukadde 2 oguze ka5 ko ku 6 oba ku 7 lwaki nemenya omusajja wuuno njagala mukulu yagula 5 ku 6 oba 5 ku 7 yatugambye last year yagigula obukadde 2 naye last year KPJ Dream Goals Consult Limited yayina ettaka essemutoka yetutunda omukaaga ekitundu kati twali tulitunda obukadde 4 nga lyakyapa puloti 5 ku 10 ono yagula 6 kwa 5 n'agigula obukadde 2 last year mu mwezi ogwokusatu olwaliro tuli mu gwa mukaaga kitegeeza amazeewo emyezi omwaka gumu n'emyezi 3 yasenguddwa abaddewo n'akayumba ke n'ez'abapangisa kubeera mulowooza nnyo mu ky'obupangisa soka omulabe najja omwaka oguwedde mu mwezi gwokusatu nagulirawo tuzeewo omwaka kati ng'ogula ku nannyini ttaka wagula kwani agula ku nannyini polote eyaliwo Kati ngegulanga ennyumba nkadde kakati mundagaano si kyalo kakati mukugula wano wagulawo nga LC yamanya endagaano nziina lwakuba siziina wano ziina endagaano ziina bulungi nnyo era kuliko sitampu ya LC yawa era ne LC nagisasula 10% yaayo nga bw'erina okukola ki kati gwe bwewagula wali wawulirako ku bigambo bya Nema nti Nema evunanyizibwawo wajja nga bakikugambyeko nekyamaani yennyini twamubuuza nti tewaliwo kutawaganyizibwa kwonna nti oba poloti erimu enkaayana oba kuliko go n'agamba nedda nassaako lwakuba empapulo siziina wa era nandibadde nageeziba kati gwe wano wali wagula bugazi ki era wagula sente mmeka badde n'ataano waneeno wano ataano ataano ku 6 olwo kati 5 ku 6 wagigula omwaka oguwedde n'ogigula sente mmeka miliyoni 2 n'ozimba nagula nyumba nzimbe nenongoosa bulongoosa kati obadde oyinawo gy'osulamu nga toyinawo z'abapangisa badde ninawo eyange gyensulamu bamenye badde z'abapangisa bikiwo tekisigaddewo kati era nakyo tusuubira oba bagenda kumawo bamenye oba tebagenda kudda yenyumba gyensigaza eyo Blue House kyekyobugaga kyoyendera mu nsi era tubadde ne muganda wange ono yambeereddewo buli kimu owulidde ebintu ebyo kati ebyo bitegeeza ki kitegeeza nti ke kaseera owulire kye twogera nga KPJ Dream Goals Consult Limited tulina ettaka nga lya byapa byokka ekyapa ogenda kutuula nga kikyo ettaka lyaffe lye tutunda tutunuulira development chances eziriwo essemuto ziri kilometers 2 okuva ku chorus amasanyalaze weegali amazzi weegali enkulaakulana weeri so mujje mutwegatteko ffe tusangibwa wano Kawempe okulira na ofiisi zanira ku 0700 34 10 34 ne 0757 62 92 95
tukuguza ettaka ffe tugamba nti strictly land titles. Ettaka oguze lya kyapa liri walungi liri ku lukalu bukadde 6.5 ng'ate ogenda ddibula mpola ogenda kutandika n'obukadde 2 then tukuwa emyezi 5 okumalayo. Oba okitegeera ekintu ekyo? Tuvaawo tugambe tukutwala Kimwanyi bukadde 5.5. So koda ku simu ezo tulina ettaka mu bitundu ebyenjawulo ng'ate amasanyalaze wegali. Enkulaakulana etambula. Bannange enkulaakulana yava mu byokugamba nti kibuga kyokka. N'awatali kibuga enkulaakulana weeri. Kati ebyo byatuuse ku bantu abali e Nansana mu Lubigi. Mubitegedde? Si basiru, si babuyabuya. Omuntu okuŋŋanya obukadde 2 tokirowooza nti naye erosi yamuteekako omukono ku ndagaano. Kati endagaano tekyakola, endagaano tekyagasa. Mukwano gwange muve mu kulowooleza mu Kampala. Ate yo 6 kwa 5 n'ebyokolerako tebiriiwo. Natuuse we bamenye nga nyumba ku nyumba. So kitegeeza nti n'enkulaakulana yennyini oba togirina yadde oli kumpi ne Kampala. So mukwano jangu mu KPJ Dream Goals Consult Limited tukuyambe. However, nema bwe mubanga mumenya awalala abantu mubalabule mbaweeyo emyezi 2 oba 1 oba wiiki bajjemu ebintu byabwe naye gwe n'omenya ng'emaali y'omuntu yonna eggwera. Nedda nammwe muli bantu bannayuganda ate. Wamma tubalinze ku KPJ Dream Goals Consult Limited okubaweereza bwe baba nga bakumenye ng'oli mu nnema. Puloti zaffe zonna ze tutunda tujja kusalirako $5,000 bw'ojja n'obukakafu obulaga nti bakumenye. Ale tugenda kugikuwa ogisasulire emyezi 6. Jangu olwaleero otusisinkane.